Mamire. Noma mayiro digo kumira. Obange arwado mutu. Obange arwado mutu. Note kai. Ngakugera kusene nomusajja wuno. Ngona kusene nateka ngamana. Tewali chichi. Abantu beda mu comment basaba bana zafulumye. Bana bagala kuwanika. Bana zawono ezaeri. Zafulumye zitandise okufuluma. Angazi bagala kuwanika. Saba poster banyita poster. Yes poster tugenda sebo tugenda jirekawo ewanikibwe ne yanziza nnyonyo. Akoloni nawulira ko ngoga music woto manyidi ali onulai. Temanyi. Akoloni eyo se it's mwe nyini bwenzijja okulwana nga bagamba omusajja oyo nateeka akayimba ke muzange simanyi kati anjize mubita simanyi ba strike amukubye strike abasajja lwaki tebalekera nengamba bani ati akoloni kyetulina okumanya kimu olaba nze nagambako abantu muli bannaafuusi omuyimbi wava olwanirira emirimu gye mugamba akolaki akayuusa ennyo emirimu egyo nayo property ng'omuntu wanalwanira omuntu bamuyingira ebigere bibiri mu ttaka lye najjayo ejjambi n'ettaka kyapa property ono music naye aligestalingibwa nga intellectual property kitegeeza nayo property ki kati gwe omuntu oba oli mumukubanga tongo omukubira ndongo gimukuba otaasa endongo mala omwetondere ku lasiti nze ngezezaako nnyo nogamba abaana zijje ogenda okulaba oli akubira muzeeyi simanyi akayimbako kabadde muzange simanyi bwena bano we bagize ne bagita strike bakubye strike nomuga strike kyeki nti YouTube estopinze oluyimba lwange bw'omugaa nti nze namulagidde abasajja mwe muli babi nnyo nnyo owatugalira omuntu omutima mubi bagaddeera omusajja w'omuziki bakola distribution ya ndongo ne baga omuyimbi w'e Uganda akusasula omudistributingire music we n'okwata sound n'ofunako kasampo koonaawo aba TikTok ke baabateekayo kati bwe beetumiikiriza ne bakwata kyotaabawadde ne babakuba strike ne balaga nti distributor yabakubye omuyimbi addewo n'avuma distributor atyankalanya ba influencers be naye ng'ate business naye agikola okusooka abaana ba TikTok njagibalanga business empya bajja kati bwe bajja batandikira bamu ku music waffe abamu ne batandika tukola mu jokes naye nga kibawa following kati mulimu omwana agenda nakunyiza ku social media nogamba kendi kalabako ogenda okusanga akana ulijje kwepikira nogamba oyo yegundi gamba ambassador wa Best Hotel kakati n'ennyimba zino twazibalekeranga nga jje nagamba simanyi bankuye strike n'omugambo ofiirwaki badde funemu emitwalo 3 nga we bagira gakale kati ogenda okulaba ng'okalese bulesi kati ogenda okulaba b'olwanyisa bangi naye basooke be organizing wabalwana ng'omanye okwesa ennyimba za Mayinja 3 oba 5 ate leka kumuvuma baako naawe ate engeri gy'omulwanirira ayimirire wasobole okukuwa naawe muziyita ki muziyita footage mumuyita ki oyo content ne to destroying gundi musingi kojja so olumu tumubalekera nabo bafune kwe balyako mpulira mbu bafunamu akasente nekasi ati kati okufunamu akasente basobola okufunamu nezirina sookera waliwo nga naawe ofunamu kubanga gwe ateekamu kati ate gwe oyagalize ffe tufunemu nnyo nga gwe tofunamu ateekamu kati kitegeeza naawe mulina kugabana wekirina okuba wekirina okuba tinakolemu omulimu strike zino zirimu ebbagwira nga tebategedde muzita strike sizitegeera nze ati strike esobola otwala kyano anti strike bwogimukuba abeera agenda mmala ennaku 9 nga talya nga tafuna kasente mukola review after 90 days emyezi emeka kati tukoze tutya buli omu okuddiza mune ekitenga tetubye strike waliwo enkola ebeera nti is counted as a creator yakunondo data Mayinja performance ku box kamunonye kankole waliwo settings ze bakola nga you share that level era ka green akobaka katuyita ka monetization badge katemamu to you got sifite no linafuna ki because oli a creator kati okugeza waliwo nyimba ngeza waliwo mwala gwe nalabe ya performing ku ekiwatule ya performing akayimbaka yali Celine Dion ne yayimba lyrics teyayimba nti amayiminga but she used the words olize yakozesa yawandiika kati bo bakolanga backtracking lyrics
atya omwana ayimba eririkisizo oli yaddenga ekidongo kiri live kirala era you share that revenue fena abakwata performance eno tugiteekayo ne bagamba nti content no bw'oba okkiriza egenda beera monetized naye ng'afunako 50 naawe n'ofunako ki 50 waliwo n'omuyimbi wano mulaba muyita ono wa gospel omupya omukyala Gabi Ntaali ennyimba ze zonna kasita ozifuna nga performing zibeera monetized but she shares the revenue kati bwebange efuuse business mu kifo ffe ekyokubasindikira strike mujje mutubuulire nti mbadde nkufunamu keremu eyo na laptop tosobola gikolera ku simu bampozi ngaokozesa top side sindika mu parliament eyo kuteekateeka ku Mayinja namu olikuba strike ne bakeera ng'eriko kufulwa kakati ebintu ebimu amazima amatuufu bakyateesa bize tuli bakulu bakusima emyaka ameka baliisiza oba bateesa baliisiza kati kabatana bedio tugenda kumanya tutya kati ogwobutamanya bajja kusiba gwa butamanya wiiki 2 bakute kati kugenda maaso n'omukyala kati gwende woolya ne waliwo okubeera mu kooti ng'ogamba sinnamanya nti bagaweze bagenda oleeta ka vidiyo omuyogero ga sinnamanya ate nze temusobola kuneesugulirako nze mane pulani B yange waliwo abakolaka tusobola n'ogadda ulodinga sogadda ulodinga balagaleso amachi amayirungi ne kaakati bwe bagamba gawera agagabadde mu nnimiro gonna gavunde oba bagaye basooke bali ago gaggwewo basiba basaawanja onyumyago okulimu akajjani neno mwalwawo gakolamu akajani n'empeke ng'ebadde ogamba singa mwakakolamu dde empeke singa kibbwa olaba ennaanansi nayo bagikolamu empeke omira ennaanansi naye nga lwasuuka mbutya lwase nsukula obadde nkwesaawo salamu babakirizaako bweriri kati kyembuuza amayirungi bagaweze kumera kugalya kiringa bono abantu tebeebuuza nnyo bagaweze kumera bagaweze kugalya kubanga eriyo abantu abagalya nga tebagasinga tenamanya gasimba actually nga wegaline nga ne bwe bamaliza bakwatagana kati n'ebibiina byaffe bya politics mu ndowooza byakakola ki byakajja kati oli aba ne push n'omugamba kyo omulamu gwogoba mutuufu naye ogugobya otya kuba ne bajjajjaffe ezo entalo baazirwana nze ndi wa ddiini eno sikola bwenti nze ndi wa ggwanga lino sikola bweti ne bajja nga bakkaanya n'ebyofiisi bigenda kutuuka bijje that level tugiveeko ng'onyonyola bunnyonnyozi nti nze nzikiriza bwenti tyoke tinenze nzikiriza bwenti olowooza lwaki naali kujoyininze nonyinyonnyola olowooza lwaki saali kujoyininze nawe nonyinyonnyola then netumaliriza nga tukwataganye kubanga politically religiously socially and economically byonna tubikola ku lwansi tewali abikola ku lwo oyinza okulooza nti byokola bikola ku lwo naye byonna tubikola ku lwaki ku lwansi kati naawe okweyuzayuza mu kiyamba ensi tekiyamba nsi okwolagana kiyamba ensi tekiyamba nsi so lekano tekali ku mulamwa nejjo kanseseza nagenze wa jjajja wange eyo ne mugamba jjajja mukisajja mukadde nnyo ne mugamba jjajja oli yazaalibwa ddi nanga jjajja we yazaalibwa bazaaliddwawo eddiini yali tennajja kakyanseseza nnyo okuba nti nina jjajja asobola okunnyumiza nti jjajja yazaalibwa
serving didn't nakola ki tena ngati atao nabadde mbuza jjajja yani erinnya eddala kalina jjajja kunembuza jjajja mikando yani erinnya ly'ebbatizi nangati emyaka gy'abamikando tewali kubatiza omuntu yabanga n'erinnya limu konza atya nangamba oyo mikando bazaalibwa ku Muteesa Ssekabaka Muteesa wano Kabaka Muteesa wano yawandikira abazungu bajje baba tebannajja n'akisa omukono bakisa omukono ne waddawo mwanga n'akuba nnyo abasomi n'akijja nnyo abasomi so jjajjawo teyakola ki teyabatizibwa kati olaba gye tuvudde nti waliyo ne bajjajjaffe ye nga teyafuna ku linnya lyaki banebuze jjajja oyo ani erinnya lyeddala mpulira omuyita nanga nti amu tebabakola ki so tuvudde wala paka leero tukubye abasomi tubakubye obusomi bulemeddeko buzze eddiini zizze zeyawudde tukubaganya madiini tumaliza okubagana madiini kati wulirawo religious reunion so ne politics wano akyali mupya nti tujja kutuuka ekiseera nga tekikyali kizibu omuntu omugamba nze ndi wa kibiina kino kyoke nze ndi wa kino bwafuna akadde nakuwulira lwaki awagira ekyo so tukiwa obudde fe abakisooseemu tukifeesinze rafu nga saddaaka but ku lwa bulungi bwaki ekirivaamu bwe kiba nti ebadde cost let be kubanga buli lwojja mu kintu okutereeza bwebanga saddaaka gye tuyiseemu yebadde cost y'abantu okukyusa mindset it is okay tujja kukikkiriza tuweebwayo ng'ebyokulabirako nti bagundi abakisookamu kyali lwafu but this time it is okay so cost zibaayo eri abafa ku lw'eddiini eri abaavumwa ku lw'eddiini leero ng'ogabugaye nti mbadde mukatuliki nti tewali kale nti twali bakatuliki naye bano baganda baffe basiraamu tewali buzibu naye nga waliwo ekiseera nga muzeewo tomusemberera so naffe this sacrifice ebadde y'amaanyi but it is good tebamutandisa ogifiiringa nti abamu kubayise mu that persecution abadde gundi ne gundi so maybe tulibeera recognized nga waliwo ate surface eteredde nga tewakyali chaos kati nze ankoloni kyenjagala okubuuza industries zisinga mu african ezikuze generation evuddeko yekoleddako batya nti ojasanga abanigeria olabe boolamide bayimba ne batuuka ne batandika kuinvestinga mu baana abapya abazze otunulire badoni jazz bakolako kye bakoze ne batandika okuinvestinga abaana abato abazze lwansonga experience baali bagifunye sente bazifunye connection bazifunye kati ne kibanga industry empya kati nga olaba ali enisikeni nti balina kuddayo ku zero bo tebaddayo ku zero nti olwaliro lyasanga luga mu Nigeria nga Dr. Sidi amukutte n'amuteekamu ezize kubanga Dr. Sidi ye yakubako n'akikola kine kikwata wodda wane waffe e Uganda era ngamba nnyo abantu nti omulembe guno oguwedde guyina engeri gye gutaakola bulungi mu industry eno lwaki ffe bw'otunuulira ekyaffe wano ojja tunuulira omuyimbi omukulu ng'ate bw'alaba omutajja ayagala mukuba bukubi mubulizaayo tayagala akole ki tayagala ayitewo so ng'ate akimanyi nti singa amuinvestinzemu yandibadde akola ki yandibadde akola okitegeera olowooza ki kuba artist nga mmwe abafunye exposure ne mufuna ku sente ne mufuna connection okutuuka ku kaseera ne mutandika okukola labels ez'enjawulo ne musayininga abaana abato abajja okugeza lebo wano gye bayita Swang's Avenue Benoni yaliko muyimbi bw'amala n'ava mu kuyimba n'afuuka boss n'asayininga Sera n'afa ne baleeta Ntale ne baleeta Bavinga ne baleeta banwaji naye olaba n'abaana tebayita mu kusoomozebwa kw'amaanyi lwaki Benoni ne Julius experience gye balina nnene ne budget bagirina ne connection bagirina mulowooza